nga mpuzika nkozesa omukisa n'obuyinza Ssebategeka eyambibwa National Unity Platform nze fulaga bearer era nze sporting obudde bwe beera ttiimu nze sporting director nze Andre Bata Watson anoonya abazanyi abakola ki nze noonya Saliba nendeeta Zubimendi nendeeta Ali nendeeta Madueke Arsenal wangule kiki kasira listi ye Arsenal olwaleero tagalo bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzanyi gwenfunye mu katale agenda otuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro Emmanuel Magola Saawa Maliriza era enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange kwekyo neekakasa mu National Unity Platform ekulembera Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza ababukoze eki negamba gwe nanyinyawo okumanya ekyokukola kyosalawo kyotutegeeza era ngenda ntegeeza bakama bange nti omuzanyi gwenfunye ne Ssaalongo Magola Emmanuel era n'omuzanyi ngenda mutwala bakama bange mubalage atujja olingiremu nkawa nokumutwe bwatya omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala ku bakozi 772 442 799 ensonga lwaki abantu abamu bagaana okukulaakulana bakiyita abazungu bano basoma oluzungu bakiyita negative energy sajja n'akozesa amaanyi mangi nnyo naye ng'agakozesa kudda mabega byebituuka ku bamu ku bantu baffe era Katonda n'atulaga nti oyo talina kirungo kya bukulembeze omuntu gwe mwogerako mbadde looya we okumala emyaka mingi era naye yayogera yampuyayo akayimba akantumira tinze mpoza emisango gya kuno yali talimba namuwolereza emyaka 17 teyayisa kabbo teyatunda bya mu nju mmanyi embeera etuusiza omwana wattu okutunda abantu b'ebusiro balowooza nti yabalina mu kutya embeera eyo yagyogera n'agamba nange sakabbo tuuza ebyange nalowooza nti nze ng'omukulembeze ndeke kuyeeya era mu nsonyiwe we muwulidde nga nze nsirise we mbadde mulowooleza nti nandyogedde ng'omukulembeze nalowooza nti we siimuyeeye oba oli awo nja kumukomyawo mu budeebude tuddemu tumuzimbe buto mukubeko ka plasita reki abantu bakogga nnyo olw'obukyayi nosanga omuntu isaati emwambadde nogamba mutambuze munnaffe isaati gy'abadde ayambala ng'emutuuka kiki obukyayi bukozza abantu kubanga buba buzaako emirembe
nze saagala byakukyawa mukulu wange obuyinza bw'okulonda candidate ekyamazima bubeera buyinza bwa pate naye pate bw'eteekawo president nti kati buli gwe tuwadde kaadi asobola ogikozesa nga bw'ayagala oba tokyayinza kunenya abo b'ogamba nti baagenda kaadi gye babawa ne bagiguza Museveni. Ffe ababaddewo nga twetegereza ebyobukulembeze tebabikola bwe batyo. Kaadi ne bw'oba ogikoyoye ng'ogizaayo ogiddiza paate yenna nnyiniyo yo n'eryoka egira ki egigaba. Ebyo n'ebyokugamba nti oyo gwe twawa kaadi yamanyi bwagikozesa. Kaadi ebyobufuzi bagikuwa gikozesa kintu kimu weesimbawo. Ekyokubiri oteekwa okubeera nga naawe oli mwesimbu eri banno bw'oba tolina mpapula n'obagamba sirina ki mpapula. Naye bino ebyokutunda kaadi tabitandise kati birina gye biva emabega. Kambeere musajja mukulu nga bwe babagambye mbeere omukuumi w'ebyama. Tuwulira bingi nnyo ku kaadi z'ekibiina kyaffe ate tumanyi bingi naye nabagambye nnyini kiggwa yakiweebuula saagala kuweebuula kibiina kyange. Abamalirize n'ebigambo bino bibiri. Ekisooka Isaaya yawandiika mu ssuula ya 26 olunyiriri olw'10 nti omubi ne bw'omukolera ebirungi ebifaanana bitya taliyiga bya butuukirivu. Wano we tutudde wano mujjukira abaaliwo NUP yatandikira wano era nga poliisi eri bweru etwetoolodde. Nalina omwana wano omulwadde ipisi nankubira naŋŋamba nti bwe nkuba tiyagaasa omwana wo n'afa weekwasa nze oba weenenya ggwe wekka. Ne mugaye ekirungi okimanyi era abamu mujjukira ekkuba eryabafulumya teryali lino. Ate kati musonzeeyo bajja kumanya kati ebyo ngenda ddiziba ate nkole ddala. Nagenda eggulu okujja muto wange Honorable Kyagulanyi mu kkomera nabaleka banneetoolodde nze mmanyi we nayitira okufuluma ekikomera era baabeerawo paka bwe bandaba ku TV ne bagamba gwe mugalidde mu kikomera nga tumulaba ggulu mu barracks. Ebirala bingi nnyo bye mbadde mbabuulira. Ekibiina kibalama kitwala, ekibiina tekiina constitution. President w'ekibiina n'agamba twafuna lawyer waffe asingira ddala obukugu ne tumukwasa omulimu gw'okukulemberamu okukola constitution y'ekibiina. Bye byali ebigambo bya Honorable Kyagulanyi. Akati ekibuuzo ne kibeera nti lawyer wammwe akola ebyo n'ajja president mu makomera n'aleeta president n'atongoleza mu luggya lwe ng'abalala batidde. N'agenda mu kkooti n'ajjawo court martial. Kaseera kajja katya akatono n'afuuka mubi. Ate ne bagamba nti akyalo ekyannyimisa kaadi nti saali ku ground bwe bajja babuuza tebansangayo ku ground. Ne mbuuza kiyinzika okuba nti abamu baabeeranga mu klaasi nga basoma ng'abalala bali ku ground kubanga nakyo kyaliwo. Twabeeranga mu ssomero nga tugenze okusoma. Abavubuka ku kyalo abatasoma baatuteeganga otukuba. Kitegeeza bo baateegeranga mu kasenyi ne balinda abava ku ssomero babakube ne batagenda ku ssomero. Njagala kubanjulira abakulembeze abali mu ffe. Deputy Speaker wa Kyengera Town Council Maama Blessed Sendagire, the councillors, Councillor Sarah Nakazi atukiikirira ku district, Councillor Shamim Nalukenge, mutabani wange Bugemba abadde asitukidde mu bakouncillors naye abulako okulayira tannaba kulayira. Ndowooza era ne Justina tannaba kulayira naye yakyali.
Waliwo kansala James Kyambadde Salon. Ono ye kansala w'e Buloba. Waliwo kansala Kaddu Moses Kasule Luzi. Waliwo kansala Sempiira Semu. Baliwa? No, yatuuse namulabyeko. Ali ku ssimu. Ate mukyala wange afumbira ab'engabi kansala Olivia Nalubuwama. Kakati waliwo ne nnyabo. Kakati njagala muyigirize Sempiira nti bwe mba nnyanjula nnyabo alina kusooka ne yeekweka n'atacyankalanya. Kansala Anet Nalule naye wa muti ye mukazi eyanzaala Nambalujega gye yagambye oba gwe wanzaala mu bagundi abo naye ate n'oŋŋamba nti bangabi. Ati simanyi apere oyo bw'alisisinkana Nsamba jjajjange oba n'asisinkana Kirama omukulu w'essiga lyange oba bw'alisisinkana nze omukulu w'omutuba gwa Kasoolooba alitugamba kiki ng'amaze okusala ebigambo ng'era abatali bagezi bwe bafaanana. Njagala okubajjukiza nti tugenda kubeera n'olukuŋŋaana olusembayo gaggadde. Tugenda kubeera Kyengera ku lunaku lw'okubiri nga 13. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.